Niza nnyo bassebo ne bannya bonna abali wano. I believe ffenna tuli mu family emu. Abatudde side eno abatudde side eno. Eno yemu ku press conference entono ennyo ezirimu ba participants n'aba capturing nga bakola ki? Bali ku topic yemu nga bebamu nga bali mu family bali waka. So mbaniriza nnyo bassebo ne bannyabo. Entertainment journalism. Nze buli kimu kyonna kyonna kyengezaako okukola kyenkoze kyentuuseeko ne kyenjagala okutuukako backbone yange eva mu ki? Entertainment journalism. Era omuntu azaala wa field gy'okoleramu aba alimba tamanyi maanyi g'okola ki? Tamanyi maanyi g'olina. At one time naliko ku social media waliwo journalist omu yali abaddeko ne producer wange naye nga ye ali nnyo mu gye bayita mainstream journalism naye yalinga ayogera alinga azaalawa abantu abakola ki? Aba reporting on entertainment. Naye nga oba wali osomyeko otuddeko mu class eya journalism oba ya reporting oba ya presenting ekulaga nti nno so long as waliwo camera oba microphone ngo disseminating information to the public, you have an audience, you are a journalist. It does not matter whether oyogera ku covid oyogera ku sendeza nabbanja oba oyogera ku artist yafulumiza akayimba akapya oli journalist atudde ayimiridde asaana respect yonna yonna ey'amaanyi. Ebiseera ebisinga media house zetukoleramu tulina ezimu nga for example ngenda kwa example ngeya Galaxy yo entertainment ate yekola ki yeri ku mwanjo yo gibasuusuuta gibakola ki bateeka mu maaso naye tuka mu media houses endala nga entertainment gibakola ki gibateeka wansi oba tukokola billboard bateekawo yabasoma mawulire mu abakubalaga ku ssaawa musanvu tebabakola ki tebabafaako. But let me tell you one thing, tuli mu ggwanga erina population eri dominated by the youth abasinga okwagala eki entertainment content gwokola wamaanyi nnyo ku TV okusinga ki okusinga omuntu omulayi nayina oba ku radio okusinga omuntu omulayi nayina. So association eno ensonga lwaki for the very first time we bagisaawo omukulu Habike nkwebaza nnyo soke tumukulira obugalo bw'amaanyi nnyo okugitambuza mpaka time eno yonna yonna nze omu ku bantu abadduka ennyo emisinde okukola ki okufuba okulaba nga mbeera actively involved kubanga manyi industry eno kikyekola ne potential yayo ne kikyerina mu bantu nkimanyi bulungi nnyo. So for starters you as a practitioner wa entertainment akera ku machano w'abantu amawulire ga entertainment olina okusooka okufiringa proud for starters nga tunakkiriza muntu kuteeka wansi you have to feel proud of the job you are doing nti ne ku road block bw'otuukawo tolina kunyumira bingi nnyo nti nze abeerako nga amawulire gavudde ku no nze abeerako okitegeera nze aku entertaininga gwe mukyalawo n'abaana bo ne bajjajjabo nze abakola ki nze aba entertaininga and am a journalist okubanga amawulire g'empaga ssanyu tekisinjako okuba gaaki omuntu abika abantu si ye muntu ali serious yekayika wali abantu bagamba waliwo serious journalism then n'aba entertainment. No, this is serious journalism. You went ahead wagenza ku internet wandunyiza artist noyiteyo yonna n'omufuna n'okola research n'okola interview n'ogiwandika bunyi n'ogitegeka n'ogiteeka ku TV oba ku radio oli journalist. Omulimu gw'okola gwaki gwa journalist. Currently nze wenyimiridde siri actively employed by a media house, but I'm actively employed by my own media company. Which media company erina show ezigenda okuba ku TV very soon. Era nga zikomawo wajje nkola ki mu entertainment. Waliwo omuntu agamba nti kati ogenze ebyeri mu osimanyi mu politics biki entertainment onookikwasaganya otya. No, this is life. Eri gye ntuula waliyo ba lawyer tebavanga mu law house zaabwe. Waliwo abalimi tebavanga ku faamu zaabwe. Waliwo abatunda embaawo tebazivangamu. Waliwo bapasita tebakola ki tebabivangamu. Eri kuba kuservinga the general good. And a good thing kyenyagala bagamba esigamba nti wambabuza oba nkola ntya. It's high time omuntu yenna ali ku TV oba ku radio obeere involved with the running of affairs of your state, your nation, your neighborhood, your village and your city. Do you know why? Ogenda n'otuuka eri ng'abantu bambadde obusuuti n'obutaayi balya bu sausages mu hotels nga bakola decision eziku affecting nga tokola ki tolinayo ddoboozi lyo. Otuuka eri nga abantu balobingira ababoda balina association, abamatoke balina association, abasindika ebigaali balina association. Naye gwe omuntu journalist wakabi gwe balaba ku TV gwe balira ku radio awandiika blogger obeera otya nga tolina association ekola ki ekkumaakuma. So tutuuka eyo nga balina bigundi bye bayisayisawo decisions nga teri muntu akola ki agamba no ekyo kikyamu. Yensonga lwaki some of us twasaba ne tugamba omanyi katusonge tulumbe front tulabe nti n'ekintu kyaffe tukola ki tukisakira kibeere nga kikomawo. Era bwe balanze ebifo bino sikola campaign bwe balanze ebifo bino batadde ebintu bingi nnyo ne tunamu ekya research and development secretary
nenkyegwanyiza sikola campaign njagala mukitegere bulungi nenkyegwanyiza omanyi lwaki nakyegwanyiza omukulu Edisendi ow'erinnya yakyogeddeko n'agamba nti n'ebiseera ebisinga tulina okumanya kye tukola kye twagala ekya research yakyogeddeko bulungi nnyo nti omuntu bw'obeera nga ku radio oba ku TV it does not matter whether you were born in 1990 1980 1970 or 60 you are supposed to know omuntu akuwuliriza gwakumanyi nga kafulu tokolanga nsobi at any one time n'obeerawo n'ogamba omanyi kanjogere bwogeza ekigambo nga sikikozeeko research ndaba bali ampuliza baffala si baffala bajja agenda ku Google agenda akwate ki agenda akwate idol nga totegedde so ekintu kya research bwe yakyogeddeko nenkyagala nnyo kubanga nze nange okuyingira radio ba TV Nimrod ayimanya ebyaffe byava mu bidongo nkiwa abasinga ntirigo bayita nga avudde ku university fe batusanga mu bidongo basanga ku Heritage Park ku beach ndi MC nagaja ku TV okitegeera byava mu bidongo naye bimala okuva mu bidongo kwate ekkubu gwe ng'omuntu kola personal research do personal research eyo oyinza okulemesa ng'oli weka naye kati nkitwogeddeko mu association kyegenda okukola ki okutuyamba nti no tujja kutuulanga wansi tunoonye komiti eyo gye banaaba balonze oba mwendi oba siriimu nja gukola omulimu ogwo tutule wansi tufune abantu ab'enjawulo from Uganda and all over the world abali experience tubagambe this association erimu ba entertainment journalists abe Uganda bonna bagala obayamba ku materials zino ez'okusoma material eza research material ez'okubanga zibabangula mu mirimu gye bakola ki gye bakola waliwo abantu abakwata cameras wano bukimu wena ango zewandiyagadde zo wakusiyene n'entere yazikola ki teyajja ziku training ngenda ba living example ye kyali wange nkyogera live ntino yali wano e Kampala nga tebamufaako nnyo akola in fact videos singa zalingana za offer kubaita Sasha Vibes ngali awo ku Serena waliwo ka office k'abantu ke yatulanga muko nga ina ka kamera ke n'akwata videos but out of the blue somehow ya nagezaako ne bamuwa gonje baita scholarship ogende South Africa okutraining nagena in some South African film school na training in about 6 months mbandi ku TV hours at Urban TV nga ndaba video eya that guy yakola video ne Eddie Kenzo yali South Africa stress free ne bangamba man Eddie Kenzo nga yali somo gogwa film ngenda okulaba erinnya Sasha Vai uli yali amanyaji koze muki mu South Africa ngenda okulaba Sasha Vai nga mono muna Uganda ni yagenze bugenzi nakola ki kati association eno bwebeerawo bwetyo neba ngegumide bulungi ina offices ina manifesto ina constitution ina instruments of powers nazo nezina bulungi nnyo esobola bulungi nnyo okulobinga gondi universities eziri ebweru ez'amaanyi zina equipment ne baleeta wano equipment ne baleeta n'abasomesa ne basomesa ne bongera babangula tubeera nga tukuza ki at no cost bo babikola bulungi nnyo babikola kasita amanya nti muli associated bulungi mutudde bulungi we can lobby as an association ne bajja ne batusomesa bulungi tubeere nga media houses zaffe tuzikola ki tuzongere ate naawe nze kano kwongera ku nkyaffe na tukikola tekikujja kuba nti okola media house nawe ina media house eyiyo media house eyiyo gye ntegeeza ye Facebook yo ye WhatsApp yo ye YouTube yo yani awo yegwe boss awo otandikira okukola ki ensi gye tulimu ya digital in a digital world everyone is a boss Boba we wadde no I'm going to be a boss, you're going to be a boss. So the chikuja kan no media house should sit down ekera ku machane gamba bobo okola wano toyina kuba na YouTube yo eriteeka terikola ki teririyo naye nga neyanziza nnyo okumpa akakisa nyinza okwogera n'ensula n'esagala kwogera bingi nnyo sibadde keynote speaker naye ngenda kwebaza abantu bonna abali wano okuviira ddala ku MC okuviira ddala ku buli organizinze aba printing ebintu bino byonna ne bakola kino ne bateekayo ekifo kino mbeebazizza nnyo n'amaanyi okubanga mukoze ekintu nze kyenninamu passion eyaddala era nga ne bwentuuka eri batuuka ne bagamba nti kale natuuka kuba kyaliibwe nkimanyi ogenda kukola kikufiirawo era nange nobinga nsika nkola ki nkomya eno yewaka ssebo eri ngenda kukolabira eno waka era wano bwenkyali era bwenkyasigadde okuyambako ku efforts ez'aba organizers ngenda kuyamba ocontributinga ku printing costs zazino empapula ze bakozesezza tutandikirawo. Thank you so much.